butuufu asobola nga tugenda mu maaso era obulamu bugamba butyangu. Amanya gange Habat Buyondo Saalongo. Nze mulabirizi wa Kampala mu nzikiza y'abalokole era omusumba wa Victory Church eyennamuŋŋoona. Ensonga etwese olunaku olwaleero ey'omugole wo gwabeererako Bestman omwami Pasita Bujingo weewaawo kooti yamumma divorce simanyi oba emyenda process obadde oba ogigoberera otubuuliremukko. Okay, ensonga eyo it has become a controversy oba efuuse mu Luganda simanyi bakyogera. Abantu bangi bansanze nga baŋŋamba naddala abantu abakulu abasibwamu ekitiibwa. Ekkanisa yali erabibwanga ekintu ekitwalibwanga ba religious leaders bannaddiini generally. Bwe ngamba bannaddiini ntegeeza omuntu ayimirira ku kituuti mu linnya lya Katonda regardless of where you come from, your background. Naye ate ng'abalokole twali tusibwamu ekitiibwa olw'ensonga nti twali tugezaako nnyo okulaba nti omuntu ayogera kyakola so omuntu okwogera ate okwogera ebyawandiikibwa naye ng'okola otherwise. Kinyiiza kimalamu amaanyi kinakuwaza kubanga legally mu mateeka gaffe gano agafuga ensi omuntu ng'okyali mugatte n'omuntu toteekeddwa kuwasa mulala. Bujingo ali mu nsobi eyebeera nsobi. That is legal because I'm a trained person. Nasoma amateeka naddala ate amateeka g'obufumbo nga studies mu nsi zonna ez'enjawulo era right now ndi mu kulwana bw'ezizinjirire nze ne ttiimu yange n'obukulembeze bwaffe okulaba nti etteeka lya Uganda ery'obufumbo likyusibwa mu parliament ye ya 1994 liveeyo lidde tulikyuse tuliteeke ku status yaffe kubanga liri ekkadde erya 1994 lyali ly'abakolone lyali lya n'abakyala yakulira ekkanisa ate yakulira ne gavumenti. Kati wane Uganda President Museveni si yakulira ekkanisa. Kakati etteeka ly'okubeera nti amateeka bwe twogera ku mateeka nkimanyi kyovola nti bo abazungu etteeka gye lyava teryakkirizibwa kubeera n'abakyala babiri newankubadde tuli mu Kristaayo naye kasobeera ng'ogattiddwa n'omukyala tokkirizibwa kubeera n'abakyala babiri mbaga bbiri. Ekyo tekikkirizibwa. Ekyo gy'amateeka g'ensi tegakikkiriza kikyamu. Twogera ku mwami wali Bestman we. Akati when it comes andira gwe mbadde njogerako bw'abanga alina abakyala babiri kakati nga yagenze oba n'akyala oba yajula nakola ki mpulira okwanjula kujja okwanjula kumaliriza nga ki naye omukyala abadde naye ekyo kimenya amateeka naye nga atayimirira ku kituuti. That's where the problem comes from. Akati tuveeye tudde mu religious perspective mu nkola ey'ekidiini nga bwe bakyogera ffe ng'abalokole tetukkiriza ate mu divorce eri ensi ekikkiriza kyova olaba nga y'omukyala agamba no divorce oba otegedde kubanga ye mulokole yalokoka ate ono ye yamubuulira n'enjiri okulokoka. Omuntu oba omukooyi ekyo waffe tekikkirizibwa. Those are the issues that tulina okuhandolinga ng'ekkanisa nti how do we go about it bwaba nga waddewo ensonga kituufu tusobola ffe nga bannaddiini bwe tuba tutudde wansi nga tuweereddwa obuyinza gavumenti ebutuwadde we can nullify a marriage. Tusobola okusatulula obufumbo bwe tuba tuweereddwa nga eyo provision tugirina kubanga ffe tubagatta naye olw'okuba tetulina provision eyo right now tewali ekyo tekiriiwo. Ani yalokola ani? Omulenzi yabulira omuwala enjiri n'alokoka yali mukyala we n'amubuulira enjiri bw'alokoka n'agenda abuulira n'omukyala enjiri naye n'alokoka kati alaba nga enjiri gye yamubuulira ndala oba otegedde amawulire ge yamuleetera agakyusizza naye ye oli yanywera nnyo okusinga ono munne. Omukolo ogwalinga ddi era gwakola ngaani? Ekyensi ekimanyi nze nali Bestman kino tujja kugenda mu bingi but the principle is obutuufu bw'ekintu n'enkola y'ekintu. Bw'abanga abadde enaamujeemu ewava mu kinnaddiini yali badde assaamu amateeka ekitiibwa kye gwogera n'amaliriza kyamaliriza n'alyoka agenda mu mbaga ensi n'ekitegeera
awo twalibadde tumutadde buti tumanya nti yagenze legally kati bw'anaaba agenze ng'agenze mu ddiini yeba emugatta somewhere omuntu yena nga amugasse ng'abamu bwe babikola bannabbi abamu badduka ne bagenda Kongo ne babagattira eyo abalala bagenda wa ne babagattira eyo naye ono yasazeewo ye agenda kikolera wano bagenda kikola atya simanyi gwe nga Eyali Bestman we wategera ku bizibu bino byonna bakwengagingako era ku luno emikolo tewagitegeddeko oba tebakuyise bakowa walina wa mukazi mukadde ekisooka siina bwa Bestman bwe nkyayagala ekyokubiri bayibuli ega nti ababiri basobola okutambulira awamu nga tebakkiriziganyiza tekisoboka musooka kukkiriziganya ne muleka mutambulira awamu ekyokusatu I am too busy for that for such not for that for such okay. Because nina ate engagement endala ezisingako ku ekyo era nze kikiweesa obudde kubanga ensi yasirika abantu bonna awuduse bannaddiini oba abakulembeze baasirika lwaki olowooza basirise batyo bambalira abasinga batyo bambalira naye nze sitya kunvuma Pasita Bujingo ayambalira simanyi gwekyo gwokyogedde naye batya okubambalira Eyali Bestman olegezaako omukuyeku nomuga kyokola kikyamu sinze ensoose n'ababaka nabamusindikira buli kimu ekyetaagisa okukolebwa kyakolebwa ng'ekkanisa ng'abantu ffenna twakikola naye eyo si ensonga tudda ku prinsipo y'ekintu nti there has to be things that have to be followed. Eddiini eyogera ku divorce bayibuli eyogera mu Malaki sura 2 Katonda ng'agamba nti I hate divorce. Nkiddemu God himself says I hate divorce. That says the Lord of God of Israel. oba kwabijinga ayinzo agamba nti no kyekama muli mu ntalo z'abasomero ensonga lwaki mu defendinga ekya team no divorce omukyala Teddy Naluswa. Let me tell you, abasabire wa Naluswa, abasabira ewa Buyondo, abasabire wa Musumbaani mu kanisa ki, abagende uwe tebajja kujja wange. Buli omu Katonda alina abantu be yamukwasa balina okulabirira. Kati nze sikola mpalaniraako wabula njogera nnono omuntu yenna kankiddemu omuntu yenna ne bw'atabeera ono bw'okikola tolowooza nti gwe oba wanjawulo because ekituufu kisigala nga kituufu ekikyamu kisigala nga kikyamu ne bwe kikolebwa abantu emiliyoni namba. But enjiri gye yali abuulira edda kyeka yali ekyaba ekitukuvu naye kati akontana nayo tugamba alidde ebigambo bye si kulya bigambo bye. Buli muntu yenna kasita abeera influenced ate ng'alina ebigambo mu kamwa akyusa olulimi. kiki ekimu-influence? Love. Bujingo is in love. Love esobola okubeera fake oba genuine. Ekintu kyonna kyonna ekikyusa yo emotions, ekikyusa yo ekikyusa ebirowoozo byo. Guyinza okubeera omwenge, eyinza okubeera enjaga, eyinza okubeera love. Kyovola nga Bayibuli egamba nti buli kimu bw'oba okikola it shouldn't be too much. Bayibuli egamba nti tutamerukukanga. Kibayita okutamerukuka is going in excess. Buli lw'otamerukuka ekintu kisobola okukozesa ekintu kyonna. Yatamerukuse mu kikati. Nja kiyita kutamerukuka mu laavu. Esobola okwogeza ekintu kyonna mu ngeri yonna ne weeyama ekintu kyonna n'okola ekintu kyonna. Kati magezi kigowa Teddy amye divorce ng'ate bakyadde w'amakula. Ye waddembe okukola kyayagala kasaba nga kyakola kye kituufu. Siina magezi ge nnyinza mmuwa agasukka aga Bayibuli gemuwa. Ge magezi nze gemuwa. Magezi keep the word of God. Not the words, the word of God. Ekigambo kya Katonda. Because okuva olwaleero n'okutuuka enkya n'ennaku zonna kyekigenda otusaliza omusango, kyekigenda otuvunaanisa era kyekigenda otwexoneratinga. Bujingo baba ayogera n'obuvumu n'obukakafu bungi ku byaba ayogera. Obuvumu buno buvaawa?
no eyo ebeera talanta omuntu asobola okubeera ne talent bwolaba abasambi b'emipiira omupiira confidence gundi gye yayina ani Zinedine Zidane nze sigirabangako mu nsi yonna Zinedine Zidane bamuwa akapiira n'abanga alinganga ali mu kisaawe yekka era nga ajja kakontrolinga okutuusa lwa n'akaweereza omuntu omulala eyo confidence buli muntu lwabeera eriyo abantu babeera nga bali talented nga balina confidence yaabwe oba otegedde kati ne baba akoze ensobi oyinza okulowooza nti kituufu oba otegedde ne bwaba kati gundi ono ani ono yatebese golo omukono Maradona yatebese golo n'agitebesa ne bagibala ng'agitebesezza mukono lwa confidence gy'alina nero ekyo tekigifuula ntuufu olw'oluvannyuma bakisula nti golo yali nkyamu naye nga naye wali bagibala kati omuntu asobola okukoleza ekintu olwa experience gy'alina ne confidence gy'alina n'akulaga nti kyendiko kyekituufu naye nga kyakoze kikyamu kisigala nga kikyamu era mu ddeeyo kisobola okuzuuka nga kikyamu. Makula kimulekawa talina kyafiirwa instead ali mu limelight ali ku advantage wali omumanyi singa teyakola ekyo ye kino kyeyakola gyakoma okyongero kikola gyakoma okusigala nga abamawulire mumunoonyako mumukuba mu mpapula mumuteeka ku TV mumuteeka buli wamu. She's become a star in the whole world because of what she did. Ono ye gwe nsaasira munne kubanga ye nga amusitula amuteeka waggulu mu feemu ate yona amussa wansi oba ayagala oba tayagala. Kirekawo ekkanisa ya Bujingo ekikola kyakoze. Ekkanisa ya Bujingo sigiinaako ttabo zisigiinaako ttabo yamanyi gyeneggwera kubanga n'abagirimu sibamanyi nnyo naye nze ekifaananyi ky'ekkanisa ya Kristo kyekinzijjayo okutunula mu kamera era kyegimubuuza musigaddewo abasajja ba Katonda. Ffe tulina bwe tusigadde naye abo bwe babuzaabuza ne balimbalimba ne balowooza nti ebikolebwa bye bituufu nze abo bennumba. Somebody being popular does not make him to be genuine or true. Kankiddemu omuntu okubeera nga mumanyifu nnyo tekimufuula kuba mutuufu oba kubanga kyakola kituufu. Ekituufu kisigala nga kituufu. Ensi kyenjagala etegeere nti amazima gasigala nga mazima. Omuntu ky'obulya ky'olina okubeera ate era olina okuwuliriza abantu abakuwabula. You cannot be a leader if you are not led. You cannot help others if you cannot be helped. Ezo nono bazitusomesa mu leadership nti bw'oba onookulembera abalala kkiriza bakulembere, bw'oba onoowabula abalala kkiriza okuwabulwa kubanga okuva mu kuwabulwa mw'ojja amagezi ate naawe n'owabula abalala. Mu Uganda tulina nga tumaliza mu Uganda tulina interreligious council ekoze ki ku nsonga za Bujingo? Interreligious council, this is a personal thing. Interreligious council tejja mu bino. Interreligious council mulimu gwayo etuleeta wamu tetusomesa byetukkiriza nga ddiini kye bayita doctrine issues tetuzikoonako nga tuli mu interreligious council. Ekitubeeza mu interreligious council kwe kukwata ku nsonga ezitukwatako mu bulamu as communities kubanga mu kika gy'ozaalibwa eriyo abasiraamu eriyo abakatuliki eriyo abakathodokisi abaseverize n'abalala bonna naye gwe nga munnaddiini okuyamba otya society yeeyo nga tososodde ebintu ebifaanagana bwe bityo siriimu covid-19 entalo bino ebyokulonda ebyo bye bituleeta awamu okusobola okuyamba society yaffe. Interreligious council bino tebigikwatako kubanga byo bino biri ntaano biri personal so ebyo kyali badde one on one and this relationship ne Katonda ate kya born again Christians association mwina association ya balokole ng'abalokole tuyina enkola nti denomination zanjawulo newankubadde ffe na doctrine yaffe eryemu kati bulokole omuntu azaliddwa mulundi gwakubiri tayingira ggulu eyo enzikiriza yaffe naye bw'oba ozaliddwa omulundi ogwokubiri ate bino bikola oti aze kyekinzijayo nvaayo okubanga ndi mukulembeze mu kye bayita obulokole ng'ekkanisa. Ekyokubiri mu kino nkirinamu stake nti abantu bambuuza nti nakirinamu omukono nasayiningako yes neŋŋamba no I don't want to be counted over that nti oba nkiwagira oba nkola ntya no
nenvaayo ne ŋŋamba nedda si kituufu kuyamba naddala abaana abato abajja nze sirina musango n'omuntu personally sigolina ekikolwa kyennyinako obuzibu nti kireka impact ku baana baffe. Bujingo yagamba nti abamu ku mmwe abali mu machachi muli mu kubanyisa kkanisa ye naye ng'omuntu. I don't think yagenda okujja mu buweereza nze nasooka mu buweereza yafuuka popular mangu nnyo okusinga nze gwe yasangamu. Ye yakubaani ye alina gwe yalwanyisa alyoka atuuke waatuuse si yalina gwe yalwanyisa oba otegedde buli kimu kyonna kiriko obudde bwakyo oba ontegedde teri alwanyisa muntu kubanga nze nkugambye teri asabira waagundi asobola kujja wange si ye yekka eriyo n'abasumba abalala bangi nnyo abakola ebintu ebifondulo ebyo kati ffe tulumba kikolwa ekikyamu so si muntu.